The elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bye yabagamba era byabadde agenda maaso n'otugamba ebimu tutandise okubirabako era bannayuganda ababadde baweddemu amaanyi gaabwe n'essuubi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yagakwatiridde era kati buli munnayuganda ali mu vibe ya kalulu ka 2026 anti omukulembeze gw'eggwanga yalondewa bannayuganda agenda kukomawo ate n'amaanyi mapya. Nyongera obbajjukiza n'okikkaatiza nti omukulembeze w'eggwanga yalondewa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akomawo ate n'amaanyi amapya. Twongera obbajjukiza baganda baffe mikwano gyange abadde baweddemu amaanyi, abadde baweddemu essuubi, abadde batalina kyakuddamu nti ate tufunye olugendo olupya lwe tugenda okukwata nga bannayuganda tutereeze eggwanga lyaffe na buli kimu okulaba nga byonna ebyasoba ate bitereezebwa olwo Uganda eddemu okubeera enjawulo bannayuganda bakomyewo essuubi lyabwe ate naffe tutambule ng'abawanguzi era ng'abanunuzi abaagala Uganda etereere era abaagala okuba ekyenjawulo abaagala okugatta ettaffaali ku ggwanga lyabwe abatunuulidde okulaba nga tufuna eggwanga eddungi lye tugenda okwenyumirizaamu. Omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga alangirira era ku ekyo abadde balina emitima ebiri nti oba akomawo batakomawo munnange pulezidenti akomawo batudde mu meeting baagala kusaba pulezidenti Kyagulanyi mbwa ajje kubeeyimirira bamuyingiza akabaddi baagala kusaba Besigye pulezidenti Kyagulanyi mbwa ajje kubeeyimirira Besigye bagambe kuba mweyimiridde internationally kuba kikyagaanye okukwata nti Bobi Wine waaviirayo najja mu kooti n'akiyingiramu kigenda kwambuka. Bano abakulu ba Alo Uganda babadde ebbanga lyonna batuula. Museveni tafunangako muntu ku opposition amulumiza mutwe nga Kyagulanyi Robert Ssentamu. Yagiri aloosa nti Mpuuga asobola bagenda okulaba nga Mpuuga alina magundi ga Tiger Head manda. Kati Besigye ne ttiimu bafunye abavubuka bali mu ziggeto ba Alice Alaso Alice bamitani Salamu Musumba bali mu kumobilizinga nti ku kooti wabeerewo ekitone nnyo abantu 1,000 oba 2,000 nga Besigye ajja era poliisi ebatunuulire. Luno olutalo lunene bano balukwago bali nnyonnyonyi ageze Nairobi mbukununa passport za Besigye. Stupid bwe bakwata omuntu tebamugamba ebibyo biruwa kyoga bamuwamba buwambi munonye passport yaleseeyo bino amasimu ge yagalese eno biki bana abasajja obalaba bali mu kuzanya script. Mwawulidde obwo obutambi state ye yabufulumiza nenga bano be bali emabega nga Besigye alina mbu bateesa nabo ku international community bamuwe ekyokulwanyisa. Lwekyo njagala mukitegeere mutya. Ekyo amaloboozi ago gafulumidde mu kaseera nga bagaba bamukwatidde Kenya nga kye baagala okulaga era bagenda gakozesanga mu kooti mbu obujulizi. Besigye kikubewo kiri kyazaayogera nga bagamba ebyakalulu tebikola. Mugabe bambi yagezaako abadde agenze afune na bino. Besigye ezo pisto ze bagamba ze bamukwata naze 2 pisto ze bamugamba ze bamukwata naze 2 zaayitawa ku kisaawe tebabakebera. Era kyewunyisa Kano okuba ne pisto kyogamba testa ziine uwe nammwe mwagala tusirwaza kuba oli alina enamba ku gundi ya Museveni kubaalwana si wa bulijjo tasobola kuba wa bulijjo era baddandala mwe bagenda okubuzaabuza era banoonya kubanga bangi batukubidde n'amasimu temukuba ekintu kya Besigye banoonyeza babbuloga abo nze bankubira essimu ne mbagamba no amu Bobi Holic
ekintu ekibuza bannayuganda nja kukikuba. Warren Smith basetinze bagala kuwandikira President Kyagulanyi bawandikire abamu ku bakulembeze ab'enkizo mubajje bamweyimirire. President Kyagulanyi wagendera mu kooti okumweyimirira bamanya international community ejja kulaga era nabali bajja kintu kiri kwalaali script zaabwe zonna. Ekibiina kyabwe kibatuddemu ekya Allo Uganda abantu baganyo kigula ate nga baagala bazze musajja waabwe naye ng'ali mu myaka 7. Ali mu myaka 7 Dr. Warren Smith. Warren Smith yali ku opposition emyaka 2 ate naye muleme kwerabira yali ne Museveni mu nsiko kuba Teruwero naye tuzimuvunaana. Era mujjukire biliyoni zezajja okutabangula FDC nandala mafaabi yazituukizaawa nawe notamuka yazituukiza Katonga era Besigye n'azisirikira. Biliyoni ezo zajja 2 bwe zijja 2 ne bazituukize we n'asirika nga ssente y'ekibyezze agenda okulaba Berias Lukwago bano ba Ssemujju talina bwayinza kubalimba nga te ne bannandala mafaabi bakwatagana n'agamba kakati ba Ssemujju mukozese kino ekya ssente tebabalimba. Besigye twamuwa obudde bwe twamwagala twamukkiriza babaddewo ebbanga nga bakuba Kyagulanyi nga bakuba NUP nga babayita basala musumba ne bakuba Ingrid Ssebombo akomyewo. Kikyotaakola luli kyoyagala tukuwe kikyotaakola gwe Ingrid tulinawe mutandise mawulire bamusise Ingrid amabeera atadde ebbeero ebyo twabibuuka. We are contented ne gwe tuwagira mugenda kakasa. We are the controller of everything. Tubagamba bamasakaluwa bamwe bemuleeta obugulire bwe Uganda ne butandika okuleeta bannayuganda no babiriko bamusiba yatandikira eno musajja atunabeere Kenya nakola. Tubagamba tubalaba ne mission y'okusiba Kyagulanyi tugimanyi mugiina Yoweri Museveni n'akabinjako. We know Besigye Museveni tumanye mwatandise muba mukwatidde Kenya kyekiri kye mwasooka ofulumya amawulire ne mufulumya Bobi Wine Mugisha Muntu Besigye balina bibateekateeka Kenya munoonya ne Bobi Wine akwatikako Museveni tujja kulaga. Kyagulanyi Robert Sentamu kye mumuplaningira tukimanyi. Era Warren Smith Erias Lukwago kike tutakuwadde. Lukwago n'akabinja kammwe tubalaba bino tetugenda bisaagiramu. Ezo gemu za Museveni zazanya tuziraba buli kimu mu Martha Karua. Lukwago tudde ku press conference Martha Karua agenda kujja mu kooti kolaki ey'amagye mbukakati tufunye twayalinze munnamateeka ow'amaanyi Martha Karua olumambu bamukwatidde ku kisaawe ne basajja mmwe. Lwaki temukomya bintu ebyo? Lwaki temwewummuzaako? Nze mu miransanafu zabyogedde tewali mukulembeze w'NUP ayogera bino nze sina kifo. Nze ndi muntu wa bulijjo nobody for ndi wano kibisaati ngenda kulwana n'abasajja bano paka nga babeterezezza. Era nammwe bu TV bwe Uganda mbalaba mutandise buli budde nakola Dr. Besigye Martha Karua yamugize senene gena mugirira bwe mutulabako emitwe mutuyitambizi bwe mutulabako amatu mutuyitambuzi. Ate kino ekintu okumanya kipulaninge kati sente weziri. Ssemujju baasose Katonga ne boogera biboogedde obayo political bullying tugenda ku kitebe ky'egundi poliisi neteekawo zibalukedi. Ssemujju najja ba Ingrid ne besika ne bakolaki ne bamanya tukikubye no bannayuganda babiriko mubadde mubikola nga bali eri ku buzannyo. Amawulire agataliko Bobi Wine era batunuulira ekwekawungezi Kyagulanyi
Besigye twamukowa mbadde ku mukyala njabaterayo ka video ayo kyakasooli nagamba noyo lwaki atwesibako Besigye nkugane tiimu yaabwe basajja bagala kamubaka ne Katonda aliyo tusanyalaze ki Katonda yabawe emikisa gyammwe mwadda mu kuloonya bwa Lord Mayor mwadda mu kuloonya bwa Commissioner kati mukyayagala ki mululu Martha Karua mumutawanyiza ki Bobi Wine amala kuleeta Odinga bannayuganda omwagala nemwe mujjukire ne Besigye omwagala Sebaggala ye yamuwa ono Kyagulanyi nacho Katonda yamuwa era Dr. Smith ono nja kusaba bannange naddala ababaka ba parliament mbalaba ku mikutu mugira Besigye mujja kukiwulira aba basajja babazanyidde ku opposition bagagawalidde ku opposition kasitati ya gas bakubamu ebyo twabikowa bwe bazanya bakuba ebya tia gas Besigye Museveni yagenda bwe yabeeranga ku street ekawungezi ne mbiraba ku NTV Museveni yagenda myaka ameka waliwo ekitongole Besigye kye yalabisanga Kyagulanyi bwabirabisizza nga biki ku mulembe gwa Besigye bateekako abantu mu kooti y'amagye NUP papa ekyo ssanyu nkutumiddeko yadde wannimba papa ekyo ssanyu wannimba naye kankusonyiwe mukatuliki munnange abaana babasibye aba Bobby babatadde mu makomera naye bano ababe bakwatidde Kenya aba FDC bamazeewo wiikisi 2-3 bali wabweru bali abutaala naye abaffe be bakwata ba Muyodi ba Magala Umaru emisango tegifaanana n'egy'abano lwaki bano bo mwabadde beiru abaffe temubawa beiru obubadde bonna tubulaba bannayuganda mubuuke bayina kye baseetinga ne mission etta Bobi Wine weeri mission bali mu kuzimba kato waabwe mbagamba ebigambo bino bali mu kuzimba kato waabwe bamuzimba era right now bagenda kukola buli kisoboka okulaba nga bamuzza engulu agenda kuuba engalo mbagambye ku kooti oludda kuba mobilize simanyi ono FDC biki bagenda kudda wali amawulire galage abantu bakedde ku kooti anti Besigye waabwe omusajja abaddewo nnyo abaddewo ye yatuleetera Museveni si ye yali naye musimaamu sawowe singa yamukuba empiso n'akutuka ebyo temutera bw'abaddewo ne tukola tutya tagaggawadde si ye yamuleeta si bwe baateesa nti tukole bwe tuti tebatta abantu baffe abo abasajja be bali eyo mu nsiko twabonaabona nnyo ku mulembe gwa abasajja myaka 25 ali ku opposition naye nga kiki ekyaliwo Museveni teyagenda lwajjukira kati nti lyekkubo Kano Mulamba lwajjukira lwalina bikola kati Kirifu lwajjukira nti ebbanga lyonna yali akola ki n'abasajja abawana Abaganda balukwago ne beebuza amagezi badda mu political bullying tuyimusizza ekibiina buno budde bwakuyimusa kibiina bino ebintu ebyekisirusiru tetugenda bikkiriza nze milasanafu munkyawa oba munkyawa kimanya bamumunyiisa okulumba Besigye wammwe ebya diplomasi byaweddewo abasajja baagala kutta Bobi Wine abasajja bamupulaningira abasajja abasuza kannage bwe basasula eno obusajja obumu buli eyo bwe bukuba kali bo bapanga naye tetugenda kumuzigula fe waffe twamufuna dda bayimba Zaakayo omuwooza tujogeddwa seba abakulu basemuju bali mu Zaakayo omuwooza Ingrid olaba mutuuka oyimba Zaakayo omuwooza mumanya mwagwa agamba Honorable Maitech MP2B ewebbale constituency mpereza ku data mbera ku TikTok nkuba abasajja ennaku zino data abula ombaka teekako data abantu bebbale batege nti ombaka afaayo eri struggle mitwalo 10 data namu ombaka n'osirika bwotyo
notatuwa data ajja bikola maiteki tekako wano otegeko message received abe bale constituency eno video sebo si akusaaga mbuzakayo muwoza semujwa wanise nga ekipapula kya sale kya Kamalo Fuluma bano balukwago sale aba ne basajjamwe muli muzakayo muwoza bayimba obuyimba ezo nyumba za struggle zakayo muwoza abasajja obalabanga bagamba singa Bobby afanga kye balowooza Kyagulanyi ayagala Besigye Bobi Wine ayagala Besigye Bobi Wine ayagala abantu b'opposition ayina General Winnie Love ne babasajja bye baagala nalaba Besigye bagudde red card otudde mu meeting na Mukaaku bali mu kubawuba babakubya amazzi ebyo byaggwerawa oloza Mukaaku bino bye yalaga baali tebabiteesa eri emmanju gwotudde ne Mukaaku akulaga akasajja tukakubye katya niye mbagamba Katonda gwawadde tujja kuyimirira n'Ekyagulanyi Robert Sentamu Warren Smith agenda kuuba engalo ze naye ng'azuubira ku abo be baguze niwe mutuukira okuwa abantu 2,200 semujju Lukwago namwe mukule 2,200 abantu babeere ku kooti nga mugudde nnyo inguliddi waliwo amaanyi inguliddi ebintu wabiteekamu saakaasi katuli ku mulembe mulala fe bakontrola ba revolution fe bakontrola bannayuganda tulina obuyinza era mbagamba bannayuganda kali bana abasajja obalaba nkugambye Martha Karua agenda kujja Lukwago akoze press conference n'agamba Martha Karua ajja oyo we Kenya Martha Karua agenda kujja oyo mukyala abeera n'Odinga mbu agenda kutuuka ku kisaawe bw'atuuka ku kisaawe akoleki abeere looyo mukulu ne mbalooyo ab'amaanyi bonna bagatta balaba kiri tekyakutteyo balaba abaana ba NUP abaana ba National Unity Platform baganya kigula bannayuganda baganya kigula kati bagamba tukoze tutya ne bakipushinga era mbagamba mukama waffe president ye twamubakwasizza asookizanya n'abakyalirako n'ayogera nammwe neffe eno wansi tubagamba waffe gwe twagala tukola ki tumumanyi era abantu ba diaspora mwebale butagugumukira mu ebyo singa mwalabye Dr. Besigye singa abadde agalibwa mu diaspora singa Sweden bekalakaasa singa biriruddawa gwe tunuulira ababivuga ku Twitter beba obubondo buli babireeta bwe bakolaki twabawa obudde bwammwe Katonda bwakuwa obudde bwo bukozese ddala ng'oli ku levo ya Kano ne watabeerawo mbeera yonna kati essaawa zino mulina akabiina akammwe ka Allo Uganda kabatuddemu Allo Uganda mukawulira mission y'okutta Kyagulanyi weeri nabagamba ku misege egiri mu NUP nabagamba ku misege egiri mu NUP mingi nga giri eno nagyo gikukuta nasooka kugwa Mpuugo nengukuba oyagwa takyayina makulu Mpuuga takyayina makulu Mpuuga ne Kapera amusinga amakulu oyi yagenda kati waliwo omusege omulala oguli awo omusege ogwo nagubagamba naye omusege guseetinze gwe gumanyi n'ebyabesigye naye ogwo gwo ngenda gutereeza soon I'm coming just because I've been perturbed with some issues but I'm coming to expose buli muntu yenna mbalaba mwe positioninga mbalaba mwagala kukola naye temugenda kumanyira mwana wa Nalunkuma mwana wa Sentamu nga ndi mulamu nze mumiraasa nafu mujja kunkyawa Bobi Wine mwenna yabawadde amaanyi Kyagulanyi abatuusizza ku buganzi kivulaba Ssennyonyi neyongedde omwagala yategeera mukama we Ssennyonyi buli budde omulaba ali wa mukama we kuba akimanyi sacrifice Bobi Wine yazikola yeyerekereza okulya ssente y'ekibinga mubaka parliament nga muyimbi Ssennyonyi ku myaka emito n'afuuka ekyo akimanyi Kyagulanyi nemwe abalala ne mweteekamu obulalalala nosanga ababaka irudda maani bayita batya abaka ba NUP n'otalabika
president n'abayita ababaka ne mujja ababaka bwe batyo ne mulusa ensi tebalaba tubalaba mumule president n'atambula eggwanga n'abeerawa ogw'okununula eggwanga mwagulekera ye ne bantu mmwe nga muli babi bantu mmwe nga temujjukira temwali kikoze kyagulanye bannayuganda bagenda bakyawa bagenda bayisa bubi Bobi Wine asitudde Uganda n'abateeka ku ntikko abamu mwali ba boda ne mufuuka ba MP nino batunuli abaliyo bakyekye bazimba banywa buugi bakyekolo kyekye mpuga project 2 kyekye bwe mutamukube kyekye kyazimbye amakanda kyekye kyazimbye emirandira kyekye kyali kuluutinze ali kuluutinze kyekye ankubira amasimu nangamba Katongole ng'okuba ne mugamba onywede waliwo Dennis abadde alina kyaga kyekye nopoyo giraba so abantu batandika dde okwegweyanyiza Bobi Wine bw'avaawo ani addawo abasajja batandika dde okwegwanyiza n'abakazi ndi Bobi Wine bw'ava ng'avaawo alagawo abasiru mmwe abamuleeta babeereyo ssebo ne bazimba ayinza addawo ekibiina mumanya okukulembera ekibiina kya Uganda wano NUP paka Bobi Wine nga president wa Uganda ng'ali mu ntebe akyafuga nupu emirundi ena bwe munaatuzanyirako nga mumusagaga ne mumanyira president waffe kale no tujja kutubasira tulete ne King Sir tujja kumuleeta King Sir bwe munaatusaagi munafe tuli bakoowu nno tuli bakoowu bwe munaatunyiiza ennyo nga mumanyira president waffe mujja kulaba nga Sir nga Sir tumutaddeawo kumpi nga Sir ali awo kubanga kati Sir asinga ababaka abasinga kati abeegwanyiza musima Bobi Wine bw'avaawo nzaddawo abamu ebyo mubiveeko abafudde kyemuli ani yali abamanyi gwe ddayo myaka 6-7 ani yali akumanyi gwayagala okujjawo Bobi Wine gwayagala okumutta gwayagala okumutta bane bantu mmwe ebintu bye mubijjemu katemba mubijjemu saakaasa ale tuleeta n'omulasta Nubian Lee lasta Nubian Lee waaki tetumujjaayo naye n'ayambala tugenda beera solid abantu ali mu diaspora beetaaga change ne mu abamu mubitaddemu muzannyo mubitaddemu katemba bwabanga omwana Olivia Lutaaya asobola okumala emyaka 4 mu kkomera ne bamutulugunya ne bamukola buli kimu ne bamusuubiza obugagga ennyumba gwani mpale z'aba 7 Mathias Mpuuga akkiriza 5 Olivia kati omwana yakuba mu senior 1 n'alizoninga n'abagamba nedda basajjamu abamu twetaaga bayira ndomola zankali gwe Joyce baagala ttibu ne mudda mu kwesirwaza nga bannayuganda bali mu kubonaabona ne mudda mu kwesirwaza omwana Olivia Lutaaya naayime era mbagamba kati oyo Olivia omulaba obusungu bw'ayina we tugenda tuli bazibu tugenda muntu amanyira president waffe nebino ebyokumwesembereza okumwesembereza abamu munoonyako masannyalaze temumwagala bwe mumukuta n'abamukuba ndikodinga radio stations buli mubaka kwobeera buli omushana ne bukosota president bwani ne busota ne musirika temudifendinga bwe musinika embuto bwe mukolaki tugenda kubalabisa basajjamu abantu bali mu diaspora banyivu abantu ba mu diaspora bikyaye baga Bobi atambula ate yekka bampereza zodiyo Katongole ababaka gye bali bameya gye bali tubakolere ki n'aba mami mulindeeko bamami ba diaspora bakambwe bangambye Katongole Besigye tumukolere ki ne mbagamba mukube ne bagamba mukube waliwo ekizimbibwa kati Saanya oyo Saanya mwamulaba oyo mulalu Saanya agenda atambula ayogera kino omanyi bana abasajja basiru
Katonda wa Bobi Wine yamumuwa. Katonda na wa Bobi Wine amagezi namusukulumya. Bana basajja bali balooza Olivia Lutaya n'amonka n'abasiba abava ekitalya bonna basooka ku kitebe Sekuritale General David Lewis Rubongoya n'abaaniriza abana abo bagenda batemyako abana abagende n'essaanya nga batuuse dda balipotinze basayininze kati saanya okuba mu busiru bwa gavumenti ya Museveni oli agamba yatiikinga obululu bwa Kyagulanyi miliyoni namba omanya obululu miliyoni President Kyagulanyi bamuwa obululu bumeka bamuwa obululu bumeka mbu yatiikinga miliyoni ne butivvi obw'ekisiru obwe Uganda mama wange nkwagala nnyo mukwano gwange Rita Kalungi oli otya oli bulungi omukyalo mwongero musabira Rita Kalungi yomu ku bakyala abaagala nnyo Olivia Lutaya abamusabira abamubeererawo omukyalo oyo Rita Kalungi mukyala mulungi nnyo kati wuliriza TV neobanosima basanyuka TV mutudde wali n'omuntu wayezitakola ayogera kino ayogera kiri n'ensi eno mutumanyidde basajja mmwe mutumanyidde Saanya n'agamba mbu yatiikinga 1 million mbu yatiikinga Bobi Wine ye muze yatiikinga 1 million obululu President bamuwa obululu bumeka naawe n'osigala moderator oteze obulevu otadde wali oba mwasomera wa obongo temuyina full figure ali wali wadde Saanya ayogera kino ayogera kiri n'omubuuza Saanya byoyogera byo ebyo tebibatisa Saanya byayogera era lwabadde ankubidde ali eyo mu America ng'abimbuuza ebyo tebibatiisa that is bombo crash gwe Saanya bamuwadde enkoko n'omuceere n'atandika okusabuka bampadde enkoko muceere bwe busiru Olivia Lutaya omanyi ssente abantu ze bamuwadde omanyi ebirabo bye bamuwa omanyi Olivia Lutaya kyali kati Saanya Muhyiddin kye yakafuna piraawo na miceere gwebuuze babbala mu bali luddawa abamukyaliranga abamumatiza yalabiseeko mu kifaananyi n'ebbala mutaliiyo kati where is kansala w'e Masaka eyagamba abatabasibe mulaba bakyamutambuza bamutwala mu maaso ga Museveni oyo kansala w'e Masaka n'ayambala n'enkofiira mu maaso ga Museveni ani akyamugira Eric Mwesigwa aluwa kati Saanya obusiru yapapye okwogera byandiyogedde maaso eri nga bamaze omutemera abo abasiru kati yabyogedde byonna bamutadde ayogerera ku Rolex na nkoko gye bamugulidde wa Uhuru ya mutwalo era owulira asaba Museveni nyamba baba nga bwayogera Saanya asaba simayita baani oyo endagaano gye wakola mwateesa kuki era kikye bagamba kati Saanya mbizi era oyo Saanya obwongo bwe talyekana Kyagulanyi kati Olivia Lutaya yasikowalinza abalumi omutwe kuba yaliko yayogerebwako Olivia Lutaya yali kifakita goza tewali basibe balala basiba n'Olivia tebaliyo oyo Muhyiddin Saanya talina kyayiza kukola NTV TV ezitegeranga NTV tesobola kuteeka Saanya ku mawulire era bajja muteeka ku za bujingo na zino sanyuka ez'abanyampi kubanga olina okuleeta eggulire eri substantial NBS mwesiruwaza nnyo NBS busanyuka mwesiruwaza nnyo mwetadde wansi oleeta omulalu gwolaba alina mental problem mu Bobi Wine yajja nampa 2 million mbusima ngende ne kalakasize mu court martial yazimuwerawa mukomera tewali security era Bobi Wine wagenda mukomera namugamba mbe kalakase mu bwongo bwe lwaki yakkiriza era mukomera Bobi bwakyala wabeerawo omusirikale wa prison yabimugambira wa bwe buzibu wa government ya Museveni egera ne deployinga abantu nga ba senior to drop out ng'obwongo bwabwe butono n'obatunulira obwongo bwabwe tebugatta mu presidential advisor
president's advisor abalukanga ekikebe ne atudde wali mboyaniriza abaana kati Sanya Muhyiddini nobwa Muhyiddini bwe namutunulidde mu mukazi wange yagenda ennyumba yali wali Islamu kiwe basenda ng'owulira agatta sikuli gye bagatta neffe tubalaba. We have the power of the people. Tugenda kuyimirira n'oyo ayimiridde naffe kati waliwo akavubuka ka Sky Soldier onnumye. Sky Soldier buli lwe nkutunuulira abantu bayagala Sky Soldier. People love the Sky Soldier. Nze Katongole Kyagulanyi Robert Sentamu ne bwatampa na 5 Bobi Wine ebyange yabikola dda. Bobi Wine mwali ntegedde. Nsaani abantu ba diaspora gwe bakeererako. Nsaani abantu ba diaspora ne batula ne baga Katongole omwana oyo tumuweeyo ebibiri. Tumuweeyo because of Bobi Wine. Oyita mu kibuga abantu ne bagamba mu miransana because of Kyagulanyi. Tiwali kya bugagga kisinga Katonda. Ne Sky Soldier eyajjanga afaananga akabisi k'ebitanga akenyaalidde. Bobi Wine n'akusembeza tewasoma. Oli munaku maama waali eri simayisingiro ayo kyamanda n'ofuna kapasite ng'oyogera bwogezi linnya Bobi Wine ne bakwagala sente ne bazibawa waddamu kwepiica. Sky Soldier yaddamu kwepiica n'alimba abantu njagenda kusoma ne bazimuteerako ng'oyogera bwogezi. Ne Sky Soldier ali wajati Namyalo alina full figure bamusibuza mutwalo. Katongole Mukama tontuusanga awo nzitanga. Kyagulanyi ndifa naye. NUP bwerisigala mu Kyagulanyi yekka nange ndibeera naye. Aga Katonda mu ggulu. Bobi Wine siina kyenkubanja. Kyagulanyi Robert Sentamu siina kyemubanja. Aba baana gwe mumanyi okukola erinnya mu by'obufuzi. Baana kyabataali bannabyabufuzi ne bakola amannya. Bobi Wine yabawa platform. Ensi neekumanya. Luli edda ng'olina sooka genda ku CBS ne weetunda. Naye nze mumira waabwe naliraana buliranyi Kyagulanyi. Emikwano ne gijja. Ensi n'enjagala. Abantu bannwanye ne bankuba. Naye ng'abantu bagamba oyo Katongole ayagala Bobi. Buli woyitanga oyo mwana wa Bobi. Okimanyi. Ne kati Sky Soldier nkatunuulira kasajja kattu nga bye bakakozesa gw'omanyi nga otambula na full figure nga yegundi jota. People love the Sky Soldier. Segirinya ng'amuwa essimu mu campaign nga bagamba akaana akato. Abantu ne batuula mu diaspora oba yali mu America ne bakola medal bagita ejjinja ery'omuzira ne baliwa president ne bagamba twebaza Sky Soldier. Atudde ne full figure bavuma Bobi Wine. Sky kyokola kikyamu oli kyejjusa paka kufa. Bijirwa kyokola kikyamu. Bijirwa ensi yali yakukyawa. Kyagulanyi yali yakugoba. Naye n'agamba tumuddiremu. Ng'abantu bakulaba bakubamu ebituli. Emmotoka gy'otambuliramu maanyi ga musajja oyo. Byonna n'ennyumba gye wazimba ekamuli maanyi ga musajja oyo. Ne gwe bw'olowooza bino bikyuka muganda wange. Genda mpola. Sky Soldier ogenda okyali muvubuka muto. Jjukira mmwe temwakalaba nze yakaaniriza nga tuli wali ne chairman Nyanzi tutandika informal sector. By then it was 2018 au 17 nga gwako 18 ne kajja ku border nga keeteekako oluntu wano olwa red ne tukaaniriza. Naye bw'omutunuulira agenza okufaanana Kongo omuntu maanyi ga Robert Kyagulanyi Sentamu. Respect my president. I salute all those abategeera Bobi Wine. Twafuna omukulembeze. Twafuna leader atwagala. Twafuna leader
oyo agenda okubeerawo naffe mu mbeera yonna. Mikwano gyange, never and never temuva ku mulamwa. Bamukubye Kyagulanyi, bajolonse famire ye, bajolonse mukyala we, naye ng'ani alina omukyala afaanana Babbi. Bw'otunulya Babbi ku basajja balina ebikazikazi abamu saagala boogerako. Babbi yazze ku kitebe nuga Katonda agaba, ng'oyinza ogamba wa 16 nga kyekyo simayiro endabika nga kyonna weekiri. Abamu ne bawulira enswalwa kubanga Katonda teyabawa, naye yawa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Gwali mu diaspora, togwamu ssuubi, togwamu maanyi. This is your country. Oyina okulwana. Tugenda puliikinga. Nze mbadde ku TikTok nakakola live 3 kati wano eno ndala. Oba muli bameka nze nja kubasomesa. Katulina omulamwa gwa Besigye ne ttiimu ye. Salute Commander Machete. Ko Machete mwongero mutu mwongero mubanja bate Machete. Yasini Machete. Wali omugana wange Kalanzi ne ttiimu abaganye emisango. Nakyemalira abate. Mama wange Sandra Angula nkutumiddeko. Sister Rose Michael nkutumiddeko. Angela Luswata webale kuteekako kifaananyi kya mama wange More Mugisha. Njana musabirayo misa. Kama wiiki eyo kanda benfune akasente mu kyalo musabire ekitambiro kya misa. Ne bannange tetugwamu maanyi. Tetugwamu maanyi. Kubanga kye tuliko kituufu. Kubanga kye tuliko gwe mulamwa. Ate mbagamba one day we shall overcome. One day naye Besigye kati waliwo abaana ba KI ne banna abavubuka. Bonna balaba nemwe Mpuuga yagenda n'abagula n'abawa obusente tasobola kubeera nabo. Kati Moses Nkoyoyo nkutumiddeko kati bali beeyo bakunta Nabyesika Soja ali wannamyalo ali ku mikolo gya Museveni n'engamba laba buno naye bumuleke abo bonna katuli mu kukola ki bakuyita kusengejja fe tujja kubeera ne president waffe paka kuwulira bubi paka mu ntebe paka nakyemalira lwakola ki lwagenda. Kati naawe gwe Munnayuganda kikakatako okuyimirira ku magulu go. Drone yena amawulire namba ya Miransana 0702 222758. Oyina ayagala okwogerako ne Miransana namba 0702 222758 702 222758. Osobola tuwa amagezi ku bintu bino by'owulidde. Bamita Dashki Kyagu nkutumiddeko. Dashki Kyagu obeera wa? Ndaba Dashki Kyagu. Mulaba musajja siwa kusaaga Dashki Kyagu. Musajja mulwanyi. Mumiransana fuwendi. Sikoga. Ate tugenda kubalabisa. Tugenda bakuba. Tugenda bakuba. Sengejja. Mbasengejje sebo. Andu bagamba sengejja mumira. Sengejja. Tugenda kubasengejja paka kuwulira bubi. Tetugenda kujjako kigere. Tugenda bakuba. Waliwo yaweereza ano. Ani amuweereze waliwo abagala oteesaako wano. Ampeyo abantu nga 3. Baani abagala oteesa. Waliwo no Johnny K. Oba yaani John ani. Dakshi agambye abeera USA. Mugaga mu America bw'otuwane ku data munnange. Osobola tuwa ku data. Ate munaye Dashiki namba katugikuweeyo tuwe ku data. Ensetegente mugaga Dashiki atuwadde ku data. Abagaga bo mu America tubayina NPC yakusaaga. Waliwo gwendi mu kugatta wano. Mugaga kamuteere wano atuwe ku data munnange. Waliwo yannimba ennaku ezo. Nange abatuwe ku data nja kuba kati waliwo kyekyo ngenda mwogera baatuuzizza meeting sebo batandise okuwamba obukiiko bwa NUP 702 2027 58
omugaggo giwandiikawo anaaweereza data buzibu nnyo ennaku zino. Ku TikTok tulina okukuba emiyaayu gya Alien Skin, tulina okukuba egya Museveni. 7/2/2027 Dashiki agambye eki? Dashiki keep agamba Tamale Bob Mande nkwagala nnyo. Kitabalwa abantu bamugobye. Omugagga agambye toleeta John K. John K omugagga agobye kandeeta abalala wano. Ne bane nga adi John K bagobye. Ate omugagga ng'agenda kumpa data. Andete ku bantu batese ku nsonga za Besigye. Eri mu kaadinga kandete ku bantu batese ku nsonga za Besigye wano na bice bigenda maaso. Ali atya Cliff Kangave. John K abasajja bagobye. Eri mu eng'ambe adinga. Eri mu kaadinga. Ddamu oweereze